big consumer how ate consumer bamuteekateeka this industry eno okuddamu neteekateeka abalabi baayo. Not every fool will come and watch a play. Not every fool will come and watch a movie kubanga batagenda gitegeera. So kakati okujjako zina music waffe batukuba wa mabaala. In fact ba youth musigale mu mabaala mu clubs yomba musigala munyo omwenge gwammwe Torina ani Zoriga Waraji tubeere kwekyo tutambulire nebino ebyokugamba nti mwagala mujje muwa amagezi ki industry temugitegeera temugimanyi abanje mu industry sawa kati gwaki okwasa advantage yo kati kanku example omuzanyo bwe gumanga guze ku Royal Theatre nga kufunya abantu 12,000 ngabe emyaka 18 11 tebinyumira nera mba ntegeera bakitabinyumira therefore obwongo obuba tebunaba kutegeera bulungi kirinyo ku music alinga music asingo fuluma kati waba youth no waba youth wa nanti nkubulidde music waba kati tumbiza sound alina kiki yomu bakati abaliwo ab'amaanyi alina kakitumbiza sound. Aina live films nyingi YouTube ya musasa kitegeza YouTube esasula ki sente meka views anti views esasula meka yache kino YouTube anti no you get chance yache na chona chedolo ya kubanga like views they are streaming sibuli muntu yenda agenda kukola art agenda kubeera ku BX bya face kajeza oba nza siri oba kitukolera tetulina gwe tufosinga kujja kukiraba tetulina gwe tufosinga. So erina gwanga mwe ba youth temujja kulowooza nti eggwanga ligenda kubeera ku bunkenke olw'aba youth mwe mugenda ku YouTube zammwe mugenda ku buli kintu kyammwe kyona kyoba oyagadde. Nze kati wema ataddeyo omuzanyo gwange togulaba guleke don't watch it. Waliwo abalala ate nkulima ki I'm straight I'm telling you tojja nagutegeera toyina sense gutegeera buli kintu buli product ebaako n'ebintu byayo ababigiraba n'ababifollowinga. Kadala bangeno product and bana bageno single giganyoramu bakazi rajo gamba bakazi abakazi be bayina obudde bw'okubeerabeera ku ssimu be bayina bawusigaluzi buno bwalo bwa butandika bukibikyaba abakazi abatunda mu bundi mu butale kibiki they are the biggest. Era problem ya art waffe wawana ti art waffe abantu baffe abatusalirawo bawansi nnyo ate baavu basobola kukola kintu kya mitwalo 10 najja n'akiraba katugwe nkola share mitwalo 20 n'ogiraba seneto zine je mitwalo 20 gikuliisa omwezi mulamba anaishi bajja kola mtolo bajje 10,000 ate bafuna mwera abafuna tafuna majority anti majority ne bwenfuna bwokola show n'ofuna omutwalo mutwalo n'oyingiza abantu omutwalo omuziba million 10 kati kankusomesa ebintu bebibeera million 10 million 5 ziba zigenda mu media asigazawo meka atana amala gagenda kuleeta ebyuma galeete ku gundi. In fact baba akazi bakuba mwagala obate account bafuna new sente niti balina sente zibafuna naye olwokuba nti omulembe gwamwe gwa showbiz olina kukola bya kisiru okulivinga n'omulembe olina okwerimba yoself nti oli wamaanyi naye nga toli n'obeera mu dinayo nze dinayo nagivaamu sirina sente ankato kyo kitemeseza music okubeera nga alwawo ng'ezammwe mwazi kubanga tumbiza sound akubayo emyezi 2 babogam tebalina kintu kiri kyamaanyi kiri substantial kyebayimbako abantu bagala okuyimba ennyimba nga zirina omulamwa omunene kati fano tulina living agent tyayitali legend w'amaanyi nnyo ani basu tyayina ddoboozi mpitirivu naye alina message empitirivu so that's it.